Ahmed Senfuka ne bana abasatu abakwatibwa nga kooti bakkiriza okweyimirirwa poliisi ekakasizza nga bwe bali mu kkomera lyayo e Nalufeenya. Omwogezi wa poliisi Hassan Kasinje akakasizza olwaleero ng'abantu bano bwe bakwatibwa ekitongole ky'amagye ekikesi ekya CMY kyokka nga kati bakwasiddwa poliisi. Bamala okukwatibwa baabatuweereza nga poliisi era bali mu kkomera lyaffe mu kadukulu kaffe k'e Nalufeenya bongere okutuyamba mu kunoonyereza. Kasinje agamba nti bano banoonyerezebwako ku nkolagana yaabwe n'abayeekera ba ADF. Abantu bano baakwatibwa nga bateberezebwa kuba nti beenyigira mu kukolwa eby'obutujju ne ba ADF. Ekikolwa ky'abano okuddamu okukwatibwa n'engeri gye baakwatibwamu kizze kivumirirwa ebitongole eby'enjawulo ng'ekya Uganda Human Rights Commission ssaako ne Ssaabalamuzi w'eggwanga Bart Katurebe. Mu ngeri y'emu poliisi egamba etendewaliddwa olwakeddimoka abawabi ba kkooti ekiviiriddeko omujjuzo gw'abasibe mu buduukulu bwayo. Olw'embeera eno abasirikale baayo okuli n'ab'amadaala aga waggulu abaakwatibwa gye buvuddeko olw'okwekomya ebizibiti baakugira nga babeera mu kaduukulu. Maybe by the start of December the courts will be working very well. By start of December simanyi bulungi naye waliwo yaŋŋambye nti by start of December. So naffe tulina obuzibu kubanga twandiyagadde bano abakwatibwa batwalibwe mu kooti. Poliisi era egamba nti ensasanya yaabwe naddala ku bikozesebwa abasibe erinnye okuli emmere n'amazzi. Twagala abawaabi ba gavumenti batandika kubanga kikosa poliisi kitukosa nnyo. Akeddimo k'abawaabi ba gavumenti kawezezza omwezi mulamba. Juma Kiria, NTV Akawungezi.